n'emiti wabula ate mu kibuga ky'Embale omugga Namuyoga gwajjudde ne gubooga kwe kuwaguza amazzi ne gaggukira mu nguudo z'ekibuga n'ebifo ebiriraanyeewo. Abantu 10 be bazuuliddwa nga bafa olunaku lwa jjo oluvannyuma lw'okuggwamu mugga guno wabula ate Olwaleero ekitongole ekya Red Cross abatuuze wamu ne poliisi bakedde kufuuza omwala guno n'ebitundu ebirala si kulwa nga waliwo abawagamidde. Omuyiggo gubasudde ku mmotoka ekika kya Super Custom era esangiddwamu abantu 10 bonna nga bafu. Abantu abalala 2 ababadde batambula nabo bazuuliddwa nga bafudde. Kino kitegeeza nti omuwendo gw'abantu abakafiira mu Mataba g'Embale gutuuse ku bantu 22. Ne galyoka gakkirira n'amaanyi amayengo ag'amaanyi ennyo ekyaviiriddeko okwonoona ebintu amayumba nekiviirako abantu 22 okufa kati n'abalala 10 okuba nti bafunye ebisago by'amaanyi. Nga kujjo 19 gya wano Mbale City ate 3 gya mu Mbale disitulikiti. Mmotoka ez'akakukunulwa mu mugga guno ziri 3 era ebyakazuulwa biraga nti abantu abafudde abasinga babadde mu bidduka kyokka abakulembeze b'ekitundu balina okutya nti abantu abadde batambuza ebigere bandibanga bakyawagamidde. Tukyalina obweraliikirivu nti engeri enkuba gye yali mu kadde ak'ekiro waliwo kakati abantu nga baali ku bapikipiki bagwa mu mazzi naye obutafaanako na bano ab'emmotoka abagwa ne basigala mu mmotoka nga wadde nga bafa naye emirambo gisobodde okusinkanibwa mu kifo kimu bo bayinza okuba nga oluusi bwe yagwamu piki n'egweno naye n'agweno ettaka ate ne limubikka. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga alabudde abagoba b'ebidduka nti mukadde kano ak'enkuba etandise enguudo singa babeera tebazeekakasa kyamakulu okulinda enkuba n'emaliriza okutonnya olwo beeyongereyo n'engendo okusinga okukifuuwa nga bakizza munda. Ndowooza nti abantu bangi bafiiridde mu mmotoka ne mu bodaboda kitegeeza nti abavuzi b'emmotoka batera okunyooma amataba gano ne balowooza nti emmotoka kintu ky'amaanyi oba boda kintu ky'amaanyi ekisobola okuyita mu mataba. Ekyo ndowooza nkyamu nnyo. Amazzi gano buli lwe geekoona ku kintu ekiri mu mazzi gongera pressure ey'amaanyi ku mmotoka oba omuntu atambula. Oba ng'olaba nti amataba gabisseeko ekitundu oba bridge bwetyo bannange temugezaako kuwaliriza kugezaako kusomoka kubanga oba tomanyi kikiri wansi. Omugga Namuyoga abaguliranye babadde basaawo bizinesi entonotono omuli galaji, amaduuka, hardware n'ebirabo by'emmere wabula abantu bano emmaali yaabwe yonna yatwaliddwa amazzi. Esangiddwamu amazzi ebipira twalitusumudde byonna ne zigenda bitanka amazzi tegabitwala etali mbi nnyo. Si bantu bafudde bokka n'abalala tebasigaza wakwegeka luba saako ennimiro ezaasaanyiziddwawo. Abantu bakoodde gavumenti okusitukiramu ebeeka okuddukira kwekola bunnambiro. Jogerera wano manyi nti abantu bangi bakosebbwa. Tusuubira nti amaka agawera nga 8 gayinza okuba nga gakoseddwa naye agali obubi ennyo tusuubira galinga mu 10 n'omusobyo. Mwe tugamba nti abantu abo kati bakyalina we beegeka luba tebakyalina kantu ke bakozesa mu nnyumba. Abateebereza embeera y'obudde balaga nti obulabe obwetoololera ku nkuba bukyaliyo. Naddala abantu baffe ababeera mu nsozi kati nga Mount Renzori e Kasese balina okubeera abeegenderevu. Ebitundu eby'Essebbeyi n'Embale kubanga Mount Elgon yatandise okwasa amakubo kaŋŋambe. So essaawa yonna amazzi gasobola okuddamu okufubutuka ne gakosa abantu ba bulijjo. Carlton Scovia Nakamya ne Nelson Gonsia, BBS Telefina. Amawulire si malungi agava obuyobo ku nsonga y'emu waliwo ababaka ba paalamenti abava mu bitundu eby'ebugisu kakati